kitegeeza abaami mwe abalina essanyu ly'omukyala so weekoleko olwaleero so olw'osanyusa ku maama w'abaana. Tulina omuntu ng'oyagala okusala amasavu ogamba mpulira nzitowa nnyo oba ndaba weight ensusseeko oba ndaba olubuto olunsusseeko ebintu ebyo. So bw'oba ng'oyagala kusala ku weight, oyagala kusala ku mugejjo, oyagala kukendeerako, kino kigenda kukuyamba bulungi. Tumuyita Rosemary Coffee Mix ng'oyagala kusala ku weight ng'owulira ozitowa. Si bawaliwo n'omutono nga wagenda okugoloka wansi awulira azitowa. Ate tulina ne bamaama nga bwagenda okugoloka asooka kwetooloola n'akuba ssaako n'alyoka alimuka ne yeegolola omulundi gumu n'ayita maama we. So bw'omutwalira ekikebe kya Coffee Mix kigenda mukola bulungi. Buli kikebe kyenkwatako ekinene mutwalo. Ate nsaba okuyisawo kano bw'obanga olina endwadde eri siviya ng'ogamba nze ate ekinnuma neetaaga okukeberebwako oba nandyetaaze okumanya sukaali wange atuuseewa balyoke banzijanjaba obulungi, tulina dokita w'ekitongole, ebyuma byonna weebiri. Tuli ffena basaba ne banyawo okwata n'oyingira mundawo n'omalayo bw'oti dokita gy'ali akuteeka ku kyuma n'akugamba nti ekikuluma kyonna ne kikulaga omubiri n'agamba ekikuluma kino kye tugenda okujjanjaba, oba n'agamba nti obutwa bwe buyitiridde mu mubiri n'akuteeka mu kyuma ekisikamu obutwa. Bw'obanga wooli omukozi yenna gw'olaba atambula mugamba njagala genda wa dokita, agenda kubanga akutuusaayo bulungi, akujjanjaba bulungi. Tulina ak'okunywa kano, bw'obanga olina empewo ssaawa zino wandibadde wakatumiza dda, ak'okunywa kalungi tukayita ka Clear Plus Extra. Twaddira ebinonnogo by'omulondo byonna ne tubiteeka muno. Ate waliwo abagamba abawulira omulondo bagamba kabakazi kabasajja bokka. Nedda, omulondo, omugaso gw'omulondo kuba kuzibukula mu ssuwa. Kitegeeza omukazi ne bw'oba oyonsa nga tolina mabeere bulungi, emisuwa giri blocked olw'ebicaafu by'olya, kwata ka Clear Plus kano okanyweko ogenda kuzibukula. Naye abaami kano katambula n'ekikebe kino ebeera doozi, naye tekigaana kati olwaleero kutandika kanywako, olwaleero waakatandike na leero. Bw'obanga olina ebizibu bya prostate, ofuka omusulo nga gwesiba, ate kyakunywa tekikaawa, kakunywa tekakaawa, kwata leero kaba ka 20,000, tandika okunywa kati, tandika okwejjanjaba. Abasawo bayitamu bakalina bakujjanjaba bulungi n'ak'okunywa kebayita Clear Plus Extra. Tulina porridge, buno buugi obuzimba omubiri. One, bulina ebintu bisatu ebiri major. Bubustinga brain. Olina omwana asoma, olina omwana omuto wandyagadde akule ng'obwongo bwe buli active, gwe naawe obwongo bw'olaba butandise okubanga obunafuwa, bw'ogatta emu gattako emu gw'ofuna 0 ng'ate wandifunye 2, kitegeeza obwongo bugenze bukula. Kino kiriisa kya bwongo ate kiriisa kya mubiri ate nga buzzaamu amaanyi. So tubiyita immune booster, brain booster. Bw'obanga okozesa porridge eno ewaka, omwana anyirira n'abeera active, obwongo n'ebeera active, ate talwala. Porridge guba gwa mutwalo gumu. Ayagala ogejja ng'ayagala kwongerako ku bunene, oba ayagala omwana wagejje, bukola bulungi. Mbikubakubamu olw'okuba nti tugenda tandika kiraasi, tuvaawo we tuli. Tulinawo ne kyetuyita Rosemary Pure Organic. UAZ, genda opaakinge bulungi emmotoka. UAZ, genda opaakinge emmotoka bulungi. Tulinawo omukebe gwe tuyita Pure Organic, ono ye Rosemary yennyini ataliimu kintu kyonna. Basawo ne bannyabo y'ono Rosemary. Ono omupaakingira n'omwana n'agenda naye ku ssomero, ne bw'abanga alya
asobola okukwatamu ensaano n'ateeka